kangende buterevu ku nsonga yaba bano abagenda okwimba ennyimba 10 waliwo n'abatalina nnyimba 5 bagenda ziyimba baki anti kyenkugamba nti bannayuganda Tewanya baatuuka ku level bayiiya buyiiya bannayuganda kiraze nti tuli bantu abatategeera nga bannayuganda nti omuntu kyayagala kyagamba ne tugamba awamaani abantu bagambye ayamaani gwe lindo jabba babeerawo wagamba wamma nze natuuka ku level erinda oli bw'aba agamba nti agenda okukola ekintu asooke kikola amala kukikola kati abayimbi abasinga nabakugambye Daddy Andre Abdulmalasi Bitone Dr. Bitone bano ba Nduga waliwo bannaffe baganda bange ba Bizonto Rain Maulana ekituufu ng'ogyeko ba comedian bano abayimbi abasinga maybe not the producer ye Andre abayimbi abasinga abalimu baagwa aje ba comedian tebanoonya content nabanti kati bo banoonyeza mu content naye oyinza okitwala nti bo balina they want content because Bizonto lwaki exoneratinga nti bo bazze batambulira nnyo mu line eyo kale ekyokugamba clip olwo 10 kyekirimu nti yensonga naye bo babadde consistent bazanye nnyo ku mbeera ebizibu ebinyiga abantu bazanye nnyo ku bantu abatakoleze dedde bantu newankubadde olumu babadde partisan nti beekubira nnyo oludda babadde beekubira nnyo oludda kati mu mbeera eyo naye bwe kibanga ba revolution I think nabo babeenoonyeza byabo anti kati bo talina kigendere kyembadde ngamba nti bo revolution babadde beenoonyeza byabwe naye nga babadde bakikola already kibaddewo bo babadde bakikola yadde badde bano balowooza nti bwe tuzannya bino waliwo abaagala obbiwulira babadde babifunamu kati waliwo abazze bo ne beerimbika mbu ate bo bali ku revolution era naseka baba mu press conference bagiteesamu bati boogedde waliwo n'omulenzi Aizon T yaliwo anze simanyi waliwo oyo ow'amatama Aizon T Ndayira anze simanyi baw'amata alina amatama badde simanyi gaagwa bwegati nedda omutemerera bigambo Aizon T bali yali bawagundi amuveeko bannange nkunyumiza muyimbi Aizon T bweboogera twagala akatola abamenya abantu mu lubigi tugenda ne tubeera awo abantu batukoye okuyimba ennyimba za laavu laavu omuntu agijjawa nga bamumenye baagala tuyimbe ku bintu ebikola ki ebibaluma twagala ennyimba 10 era kati nzo ndaba sobola kuba bulungi nti bw'aba awunzika n'agamba Daddy Andre era tujja mu studio tuwe studio tukole ennyimba 10 Daddy Andre n'amugamba anti yakusasula naye nga wano wabadde ajjamu bali mu revolution kati bali mu revolution oli amugamba engeri gye twegasse muganda ffe tuli mu kimu zino nyambi 10 gwe tuwe studio amangu ago Andre yava mu kitegeeza yetali mu struggle yagivaamu awe namanyira nti ye tali mu struggle bakugambye gwoyina tuwe ku ffumu tukasuke nti sente mmeka oba mu struggle ogamba abasajja bali wali tugende tubatayize tebajja bakugamba emmotoka yo yiito bwe tutuuka ne tutuukawo bye tubadde twagala byonna nga tubifuna ng'obagamba mpozi nga mumpadde ez'amafuta oba mu struggle ate nga mwegali kati obanga kakadidiyale awe namanyira tusuneesuna omu ku omu oyo Andre kati ow'amatama ye yamaliriza atya agenda ye teyamuddamu yawulira namanya kati struggle ngisigaddemu bwomu ne tugende wa Bitone Dokita Simail olimba luli yasembayo okuyimba balwali luyimba yaddamu naye alina oluyimba lwe yayimbako awo lwali lutandise okunyuma naye ndoza publicity eyabulamu so Bitone naye bw'omubuuza kino kiyinza omumukolera obukolezi tekikolera bantu kikolera ye Abdulmalasi simanyi oluyimba lwe yasembayo okukola nga hit sikiwandi bw'olumubuuza amangu alujjukira singenda kuseba faamu anti kigamba myaka gyadda nnyo 12 nga 2 eyo
ng'eneeyo kinene nnyo. Oba abayimbi abaagwa basazeewo bafuneyo ekintu Ekibazza kayinza okuba akakodyo abayimbi baagwa. naye waliwo yaŋŋambye nti nno biraba bwe bityo projekiti y'abayimbi kwenunula naye kati abalala projekiti yakuyimba babayite omukulu abayite Museveni abayite era ne baŋŋamba waliwo akiri emabega waliwo mutabani wa Kiweewa yaani Gerard Kiweewa omutegedewe promota omunene namusangako egundi eno ewakula Jemba bebatembeeta campaign Jemba nekijja batwala ekyo batembeeta campaign andi batandise ogirinnyamu abantu babategedde nti no bakikola ki kubayita kati ekirala kati campaign lwaki ebambi eri abagikola bwe mugikola ne babayita kuba Uganda y'ababbi bagenda bawa tugeze miliyoni 5 nga buli muyimbi yayimbi bamusubiza miliyoni nga 3 ate muzijjeyo nga balina kuwa miliyoni 3 oba 5 omalirize nga bakubbye omalirize nga mukayanye omalirize nga Munnayuganda akunyigidde watulimba kino laba biwakoze kale bali mukukayanira ssente kuba nkubulira balina zisaba ssente kino ekyagwa ku big guy kibagweko baveewaawo ennyimba 10 olina okuba ne capital wuwo 10 record do video promote kati nsasira agundi kuba n'abayimbi abamu betwogerako balina n'ennyimba ezaabwe ezibanyumira nga zaabalema okukolera video kati kitegeeza campaign nene mukko ndala mukko you need a funder dinagundi abudumulasa ine mmotoka kumbabula sindika nsindike ebigere bibiyita wansi atambula byekolola namulaba agendeyo bwayiso bajabira simanyi mmotoka ovuga olaba ebiri wansi kakati abudumulasa ne banne ekintu kibali munze njagala ninze mbawadde tasiki kulaba ku nnyimba 10 tebajja kuziweza mpozi nga gavumenti ye bataddemu ate ssente bayimbe ennyimba 10 nti benoonyeza byabwe baziyimba boogera revolution nenjagala obabuuzi gwe balindo balabako nga bakola revolution songs tebazisobola kwegali revolutions zikolebwa abantu ng'ekintu okifiiringa ku mutima ebikuluma ngo bikola ki olaba nze lwaki nayagala abasuubuzi bano abagenda ekololo basakittu Kabanda John Kabanda abasuubuzi b'omuzaakedi ne mu kikubo newa nti abasuubuzi bano obulumi bwali buva ku mutima ng'omusolo gubakwatako kaakati bagende wa Museveni kyovola yabagambe bitakwatagana Museveni ne bamuleekaanira ne bamuviira bo bali organized nabaagala nnyo ze Museveni bino byalimbalimba abantu President Museveni nze siwagira nko bantu nga banawagira basuubuzi ng'atudde wali bamugamba musolo infrisi ate banyumiza mmwanyi simaye bwe twaleeta amakolero wano tebiina ebikwatagana bintu biva China twagala tusalira tugirawo musolo twagala tuwonya kizibu kya infrisi ate otugamba birala ne batambula ne bavaawo message yatuuka era akimanya abasuubuzi tebamwagala simple kati nze omuntu bw'atyo mwagala nnyo akakasa Museveni nti nedda tolumirirwa muntu wa bulijjo Yisa Sekito n'amubuuza nti naye Museveni ngumanyi ng'omuntu ayagala nnyo omuntu wa bulijjo watandika ddi okunyigiriza omuntu wa bulijjo ebibuuzo bwe bitongo bigamba President Museveni omusajja oyo simmekete anze ngamba bugambya wa maani kaakati omuntu bw'atyo adde ne bali n'anyumya ku Museveni ebibi Museveni bw'abajja n'atuula n'agamba oyo Museveni n'asirika kati omuntu bw'atyo ajja ekintu ku mutima I agree with him ne ngamba kyoyogera kyekyo so eno kiliki y'abakulu aba 100 songs eza revolution King Saha ate yakola bibi kati ne King Saha mbu waliwo yamutuukirira ng'aveeri kole nnyimba bakuyite tabanira w'emagere si mulwanirira King Saha tali mukulwanirira yeerwanirira abantu ba struggle bagiwa nnyo Bobi Wine abantu balina ebizibu ebibanyiga beerumirirwa nabo baagala okwenunula tebanunula ani
Bobi Wine so saha ayimba okusinzira ku bizibu ebiriwo yadde ayinza okuba nti agamba Bobi Wine tuli mu kozi yemu era nyina abantu abali mu struggle nga bagamba singa Bobi Wine bukyanga akyuse bo bajja sigala naki ne struggle so tetukiteeka nnyo ku Bobi Wine nti kibala olumunze mmuleka bw'aba ayogera ebintu endala nga tebikwatagana agize wengambira buli agala struggle yeripa ku musajja anti kati abo baba tebaagala saa yennyini ayimba ennyimba ze mukulu agenda e Masaka bigaye ani kati bigamba abo kati kyegambye nti olumu babikola okufunamu ku masannyalaze era amasannyalaze ga Saho gamanyi gali wa Bobi Wine nani na Bebe Cool era bwe bamugamba nti tojja kuyimba simaye bwe wati ate Bebe Cool nga bamubuuza Bebe Cool abadde na concert erudda wate wali kati ye bw'atayogera ku Bebe Cool King Saha mu mutima gwe omutima gumugamba amasannyalaze gali awo however ayina eddembe lye ng'omuki omuntu okulaba nti wano ewatambula n'akozesa awo bwe kiba nti ye Bebe Cool bw'amwogerako kintu kimutambulira that better kuba ate nze mugambe ki akole ye kyayagala ennyimba olina oziyimba naye olina okulinda ekirala olina okulinda consequences tukitwale nti kale mbawaayiriza ensi yaffe nga bwe tugimanyi bajja bateekako baani abayimbi amaabo bemanyi baavu baani jabba kwata ebanyige ekyomukisa abasinga babadde tebalina bivulu gye baperforminga ekyokusatu abamu abagenze mu revolution songs abamu naddala ng'omanyi tewasoma nga tokakasa nti kijja ku mutima ziveemu kuba revolution songs oyinza okuyambibwa n'ofuna kaadi n'okola ki neweesimbawo bw'oba togenda kukola ekyo nkugamba biveemu dda ku ndongoyo Katonda akuyamba ofune hiti nga liri puzzle bw'omulaba nti abadde abonyeebonye emyaka gye egikoona mwena ate iPhone bagibbi iPhone okakana bagibbi iPhone kivulu kimu sebo liri puzzle yaliko mu Uganda oyagala tokola ki yalina tune yene nga yekola nnyo ebintu ku stage wasula abawala bw'abambula tamanyi kiddako oluyimba lunene nnyo aludde okubadde ku masannyalaze kati bimutabula atabuka tegakende ayina kyafunyeemu simunenya kati kivulu kya musajjawo hudat ali nalabye obutebe nga bwe buyimba walabako ku kivulu Mpuuga nga ali e Masaka sabi wanyo Mpuuga bwe yali e Masaka ku ssaawa 4 baali bakubye ebifaananyi ne video nga bazikutte abantu yabafunye ayina gye yafunye abantu alina gye ataafunye bantu teyafunye ayina gye anti abantu kye bataategedde alien teyagenze kukola kivulu kimu alina tuwe Canada Canada nnene mumanyi nti Canada esinga America obunene Canada nnene anti ngambo kimanyi nti Canada esinga America ensi esinga gundi ezo Russia yokka anti kugamba kimanyi nti ekisinga America obunene Canada naye abantu tebakimanyi naye tugamba America erina states waliwo gye beera nga bukyali eno bukya eno buziba kati negundi kankuwa example Alberta Edmonton sawa zibeera 8 ez'emisana nge Toronto ziri 10 8 ez'emisana nga Toronto ziri 10 nayo yonna Canada bana Uganda gye basinga okuttani bonna bali bwe wati naye kati mbadde nkuwa kyanjawulo nti kati alina ebifo byeyagenzeemu ebyaki ebyenjawulo teweerabira aliko ne campaign bannange mutuyambe bannange temugendayo waki baba bagenda yagenda bawaki omuyimbi bw'aba agenda mu kivulu wulira omuyimbi bw'aba azze wantu nze agenda okumulaba nze nkola ki nze nsalawo bangendo basikola ki sigenda kanku example omuyimbi erinnya lyakyo baliyita ekyayimba oluyimba lwa Ashawo Mr. Flavor lwe yajja wano yayina ennyimba ezi labayo 2 ne bamata ne Sean Kingston naye nali awo kubukedde waliwo omuwala bamuyita Immaculate Giu yali ku reception kata afe ng'alabye ku Mr. Flavor naye ng'alina oluyimba luliwa lumu n'ekitundu abayimbi asobola okujja n'akuba tuni ze 2 fine naye bwe baba abantu nze njagala okumulaba tekigaana ate ekyokubiri abadde ne Lydia Jasmine so kitegeeza basobola otuwamu concert ey'essaawa emu netunyumirwa netubongako netugenda kakati empala neyo gy'owulira oyogerako walaba Bobi Wine ng'ali e London
wamanya nti abamu baatugamba ekivulu kya musala wabiwulirako tebali balwadda ati kyendi mu kugamba nti wano buli muntu agenda ebweru ekivulu kimukola ki ne wano twalabyeko nedda wano okulabako kwabadde kuti nti mbadde nkuwa mpuuga bwe yali e Masaka ku ssaawa 4 twali ku TikTok ku Facebook WhatsApp nga bu video butambula nti kibi yafuna kizze bubi ulira kizze bubi nti kiki kigozi abantu twali tulowooza balina tujjagira naye simanyi oba ndowooza mbeera yaki ebyaddala nga obutebe buki bukalu nga waliwo abantu nga 5 nga obutebe buva eri kisaawe paka eri nga layini nga 8 ze zituddemu eno layini nga 2 teziri mu bantu naye ekituufu eno yakuba ebifaananyi yakeerawo bukeezi nga yafa kimu nga temunnagenda mu bantu kankole ki kambikube n'atambuza Alien Skin agenda okutuukawo awe kuba yayimbayo zigenda okuwera ssaawa 6 7 8 nga waliwo abantu ng'enkumi nga nanti nkunyumiza teyali nti muholo kisaawe nga bakisibye bati tenti zino my house tent is nene afune ku bujulizi afune ku bujulizi nedda bino byenjogera gwe noonya mpuuga e Masaka onoonya full content musale muteekeko ojja biraba kati kyenkugamba nti onaakuwa content onaasooka tasobola kuwasemba because interest ye kulabisa ono okitegedde omusajja amaanyi gakka ekituufu Alien Skin anzo Lady Puzzle teyakomewo ono kike kirala kitya yali pira principal tera lipide principal akomyewo si ani aliko ani awagira principal aliko Big Eye tugende ku Big Eye Big Eye togana ogambye Big Eye yokya Mick Wine kwali era agenda kuba Gravity kayimba kyaka Mick Wine ko singo kujukira akapya kwagala nnyo Sweet n'amata omanje byakakuba da andi fe tumwagali sigama mu bobi mbadde nkunyonyola nti kyoyogerako nkuwa examples ongama nti oli yalippira nti kale teyalippira ate alippira ali atya omuntu omu atasobola kuggwako bwati ng'avumye omukulu ali ogwo ani bebe yetagambwako oba ne Kamiri naye bano abasigadde anti nkunyonyola agenda kubeerawo Kenzo taliiko ategeke waliwo ekivulu ekinene kyatabaako ngamba atutegekereyo tabadde leero omwaka guno abadde nnyo mu federation ebyaddala ategeke kyetwagala era agenda kukuba omukulu wategese ani ategese musajjawo hudat ono omuddugavu ani kino ekiddugavu ekyebiviiri ki Gravity nedda Gravity ategese concert nze njagala ompeeyo abawagira principal 3 abategese concert omwaka guno abamwagira batono bangi abayimbi ngana Kabakko oyo tayiga simuyi ate mugana benkuwa boogana Kabakko amuwagira tamuwagira akola bibye Azizu Azioni amuwagira tamuwagira yakola yanajjuza da tuyingidde guno naye yakakola Azizi kankuwa abalala babafana bagendayo bafana yakyuka dda nedda andi omanyi kibakyusa ogenda newekwata ku masanyazi ogenda okkirira nago kiri kyewagambye mbubagira babayiti kati ogendayo ogenda ola tekidda bakabakko bennyini nkugambye era bwanaatega ajja kuteekayo wa mitanda PTC abantu webanywa ku mazzi nga kyabulijjo ekyo kyegamba nti seba amasanyalaze teri agayina mu Uganda buli omu alina agage ga kaseera galinnya ne gakola ki ne gakka nti kakati omuyimbi atuuka n'akola concert nga maanyi ge gamuyimiridde era Gravity ojja mmulaba zijja kwabika era nze nkugamba singa omukulu yalina Zex birangirangi yakola ati talishiddira yali avumye ku mukulu si muyimbi ate banna amasanyalaze teryagalina nze nkunyumiriza wano bajja kunyiga olina kukubira abantu tuni eri yali just time ya politics makati awo 2021 ngekyo weekiri kati ensi ya normalizinga olina okusooka tukuba tuni okukola ki okwambuka abo baliri puzzle basombadde obuwunga
ne basibibwa Bobi Wine tebaafuna masannyalaze amaze kufuna kuba tuni yankudi ensi n'emuyimba period bw'otayimbe n'ogamba nti nze nja kusibwa Bobi Wine nti obanze nja kuwaana nnyo Museveni abantu ebyo baabivuddeko baabimanyidde baagala kimu tuni njagala basiibulira awo abaana mpoza abantu bampeereze ku message WhatsApp atakkirizganyiza nange 0701 55 85 63 0701 55 85 63 abantu bange naddala ab'e Canada, America ne London ne Sweden basinga kubeera awo ne some parts of n'abatonotono a Denmark ne Germany bensinga okuba nabo abalala bali awo Holland abo be basinga okuba n'abalala abampagira gye muli mwe bali kubanga mutambula naffe ayina message giweereze wansi awo ayina kyabuuza oba kyagattako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megatron yali ku kamera Megatron Media ne Megatron kyekyo. Yes. Sokere kwa Nyamutoro sokere ku nyimba abana abayimbi bagala kuyimba bagenda kuyimba abagamba muri Mawula na Dre bagamba nyimba 10 eza revolution 100 songs of revolution buli muyimbi alina okuyimba ennyimba 10 si waliwo abatazi bamaze emyaka nge 5 bayimba tebazirina kati bagenda ziyimba. Nalabye Abdul Mulas Daddy Andre Bitone, Dr. Bitone, Hassan Nduga, wabadde wa producer ani omulala, n'abayimbi abalala. Then nempuliramu nawuliddemu sikulira ne bwagundi mwe bali Bizonto ebigenda zanya skits 10 era bakafulumyako nga 5-3 ne saha ali mu line yemu awo yadde yakola bibye naye nga mwali enyimba 10 eza revolution kununula gwanga then kati ombuuziza ku Nyamutoro nti Nyamutoro yabadde ki? Nyamutoro yakoze omukolo naye bayimbi neno gadiga nkunyumizeyo kukukyala kwa Nyamutoro kwalina ebifo 3 ku 4 nga balina okukyala abantu gye bamanya bagamba yali Buziga yakyalira Buziga abane bagamba ali Soroti abane bagamba ali Kalungu Kalungu si Kalungu wabula Kalungu kiri side ki bwoba ogenda e Busiika waliwo ettaka awo eryaba Advent aba Seventh Day ng'ovudde eno Busukuma Kiwenda kati wakati awo waliwo Busitema olyokoduuka e Busiika waliwo awo wokyamira waliwo ekibira kyaba Advent munda wali akatawuni akaalo katawuni kaalo bakayita Kalungu nti naye omukolo kugamba abantu abamu bano kyakolebwa okwewala bakireereese si bamawulire mwe ba Megatron babloga muyitirira ku mikolo gy'abantu nekisukka kati kyeyakola netugikola tutya ne mwojo muyitirirawo temwambala bulungi mwambala bubi ng'oggyeko gwe Megatron naye banno bamanyi bajja avudde wala akasimu bwe kati tebatuula omukolo gubanga ogwabwe ezo gamba zemperekeze kugamba sigamba nino bakyamu naye bakikirize abamawulire bano level zaffe yadde nze ndowooza kale nnyinza obutaba level zammwe naye ku lw'obuntu kale tutwale ffenna kyekyo nti tusukka tutuuka ku mikolo nga tulaba tugamba tulabira n'abantu twagala okukolera abali abantu abagenda okutulaba eka abali ewaabwe naye ate ne twerabira nti ne bano ate abazze ku mukolo beetaaga okulaba abalala boonoona n'ekifo nga bakitimbye bulungi nga baluubiza abantu bana batudde bati tukube lighting bweti ne bweti tube nga tutambula feet kugamba tenteekateeka zonna kati kyeyakola baabawa ebifunga 4 ngani abawa abatambuzanga pokopoko Kalungu Busitema simanya Soroti
waliwo naye bannebbi waliwo ekifo gye baŋŋamba omuwala oyo gy'ava ewalala nga bagamba okukyala gye kuli kati eno yonna gye yabawa okukyala yeegobako bantu ayinayo nga bonoogamba ewaliyo jjajja basenga ewaliyo maama muto kati oli yamenya bifo okubejjako si kipya era omukolo kaadi zabadde tekuliiko venue tugenda wano awo ne bavaawo sendi yanyumi zaidi sendi nti mu kwanjula kwa Judith babiri abantu babawa kaadi nga teriiko lunaku teriiko ssaawa teriiko wawoolaga date kwaliko date naye nga woolaga tomanyiiyo nga bakugambye nti nno tugeze nga 28 ogw'omunaana okwanjula kwa Nuruddin Ntege ne oba ne Shani oba naani nenkukola oyitiddwa mu butongole kaadi neetuuka kati ng'olinda kimu halo kwata mukono okwewala bakireereese n'abatabula emikolo kuba abantu gye bali wano mu Uganda ng'omulimu gwabwe kutabula mikolo gy'abantu amanyi Nuruddin tajja kuwasaayo tajja kufumbirwayo abettima abeerawo mumozi kati mumozi wabadde n'omukolo naye omanyi abantu abanyiiza obunyiizi bali eyo bakolima awasa biki bakontola ng'abasezi Uganda naturally tuyina ttima ensi bwetyo bwe yatondebwa okuva ku ntandikwa abantu bwe batyo so you know babala no babala nti okay ekyokubiri lwaki Kenzo abantu amubalooza kali wabadde ngamba nti baani abagamba nno teyabayise Kamili namulabyekaawo wamulaye nga yayogera gundi yamutereezezzaamu namuga akwabadde kukyala ajja bayita kwanjula andi kati kyegamba nti kati okukyala abadde akirelate nze nekya Davido oba yayise abayimbi banne naye wano Kenzo teyakikoze anti kati kyanjawulo Kamili musajja wange naye Kamili yakola embaga yalabako yayita Kenzo ku mukolo gwe anti yandimuyise kati omuntu abeera awo n'agamba nange tewampita bibaamu ebyo ssebo naye tolowooza nti bano abayimbi kwenooma kuba Kamili ayinza okujja ku mukolo gwa Kenzo namu outshining ate kuli kwaguta shininga ki tikwabaddeko kuyimba kwabadde kukyala ekyo kimu ekyokubiri okukyala kuno bayita numbers bakugamba jamu n'abantu nga 23 zonge bangamba 10 tewayisaamu watoolako tojjukira abamu tebajja nabo nawe wababuza ne bakwata emukono ng'ate ogenda walala Amerika wabuza Amerika yakyogera wamugamba simanya wamugamba kyengera omukolo gwali bulenga n'abula n'addayo kaakati okukyala kwa Kenzo kimu kukiraga nti alina obuvunaanyizibwa kimu kukiraga nti atutta obudde ne yeeteekateeka Kenzo yayawukana ne Rema Namakula buli omu Rema Namakula n'afuna tayimu ye era nze sinenya Kenzo na Rema kwawukana abantu beeyagala ne bamala ne beekyawa si mawulire era nandaba wona asalira abakulu abo musango gwe weebuuza maamawo ne taatawo bali bonna ye ate ggwe omuntu first cut wo okyamujjukire okyali naye bwe kiba nga tokyali naye tusalira abantu balala baawukanye abantu balina ensonga ezibakola ki ezibaawula tusobola okugaana okukwatagana abantu abalala bamu bwe batambula mu relationship emyaka 5 ku 10 bye baali beetaaga bikyuka omukazi ayinza okuba omusajja yali akwagalako buwanvu mmoze nga bw'oli omulenzi omuwanvu ng'ayagala emboozi zo z'omunyumiza eza nnyimba z'Abanigeria na biki na biki ng'era esswaga lyo kyekyo bwe wayita emyaka 6 7 8 ng'ebintu bigenzeemu sukuulu fees atandika okwerabira haiti ya mmoze nti musajja muwanvu ng'ayagala muntu agamba atugeza bunaanyizibwa bwe
nti abaana balina kusomera Rohana Kabojja oba kale amasomero agali ku kitundu amalungi oba ne bagaba si malungi nnyo naye nga school fees ozisasula ne zikola ki mu budde kati bino obojjo ekifuba okitadde tebikyamukwatako kati gwe bw'osigala mu kuta ekifuba n'obuwanvu bwo n'okumanya ennyimba z'Abanigeria n'Abannayuganda omukazi ono akyusa ebirowoozo bwe mujja bwe muyombera okuweerera abaana okugula emmere okubambaza n'okugulayo akapuloti ozimbe bw'alaba kitambudde omwaka gumu 2-3 bikyuse laavu etandika okuggwaawo mpola ekivaamu mutandika kuyombagana ebyo nga gwate olina abawala b'abalala ng'akuta oba naye ayina ensonga endala naawe z'olaba nti wali oyagala kabina nti alina buti alina kale ennungi bwe mujja mutambula because tokyamwogereza obeera naye kale eno tokyagyetaaga kuba ogirina n'oyagala omukyala ategeera anaaba nga tebamugambye ayala ku buliri n'amanya babuwala bulungi atayombayomba nnyo oyagala onaakunyumiza so wali omukwana nga yeekyanga nga gugu oyagala kati omulina yeekyanga okufa ayomba ku makya ogenda okugattamu nga laavu ekigambo laavu wakati kikyaliwo slowly laavu nefedinga ekimaliriza ng'otandise omukoowa mpola mpola olw'ebikolwa bye n'omukoowa naye n'akukoowa mu ngeri ye ekiva noga naye musajja lwaki simuviira omukazi lwaki simukola ki simuleka abalala bafumbirwanga omusajja mukatuliki omukazi musiraamu ng'ebyaddala laavu yekusindise n'ogamba oba musiraamu oba mukatuliki n'obeera naye oba n'olowooza anaakyuka oba oliawo ng'omukazi omwe ng'awuuta alinga alina bulwale ku mutwe oba oliawo omusajja nga alinga alina bulwale ku mutwe nga nebino ebisolo by'ababbajjo basuuna bbeeni bino ebibizi oli musiraamu musajja ali embizi naye laavu ye yakukaka n'ogamba ekijja kikole ki kijje kati olwo otandise okusetolinga okudda mu normal senses ekivaamu nga mwawukana ebintu ebyawula abantu bingi awo nkuleetera ka video ka Kenzo akedde oba wakalabyeko ng'agamba ki ng'alina ensonga zayogera nti obeera n'omukazi ayomba mikwano gyo wegijja n'abanga kwegamba omukazi ebyo nga bwe mbikunyonnyodde muntu akuleka yenja mutwale kamuwe emirembe kaakati ebirala kati Rema ne Kenzo ezimu ku nsonga zaalimu nti Kenzo bw'aba agenza okupafominga ate lwaki toli nange ate lwaki tetugenze okupafominga ffenna baakulanze Masaka tuyagala kubeera mukono kati ne bibeera mu mbeera naye nze ensonga ezibaawula sinenya muntu bwe baba baalema okukwatagana buli omu n'afuna obulamu bwe obulungi Allah abayambire eyo gye bakola ki gye bali tewali bad blood ekyabayimbi obutabayita ku kukyala kuli kwabadde kukyala namwe bwe mutuuka okukola okukyala temumuyita kyangu bwe kityo mulinde kwanjula so tusaba Kenzo tukolere okwanjula n'omwana oyo mu biseera ebitali byawala ebbugumu lituliko lingi tetwagala awole bemo zirabe ziri ku komiti embagano ezigamba ki mbu empisa za Rema zamulemesa okuba anze sigenda kwogera ku Rema na Kenzo bereka ensonga nzikuwadde beremererwa naye buli omu aba alina gyali Rema ng'ali bulungi Katonda yeebaze Katonda ne Kenzo kyagendamu Katonda amusaasira akifunemu gyali bwe tuvaayo eyo akole okwanjula nga bukyali tatulinza akole okwanjula nga ebbugumu liweriri omwana waliyo ndituka n'ebibanga tebikyalina bbugumu nga ne bw'okireeta otya tekikola sigamba nti akolera ffe bbugumu naye ayagala okukola omukolo nga gumunyumira oveeyo kuba hize star bw'okola ebintu n'otayogerwako bikusala busazi ng'oli sita so for Kenzo muwishingira the best yali aŋŋambye nja kusinkanako ku mugole tunyumyemu kaawo yagamba mugole programu zange zimunyumira nyamu nyamutoolo ku TikTok seba abeera ku live akitabeera mwana muwala akolera ddi abantu mwana muwala minisita omulamba TikTok seba abantu bagibera Ronaldo tagibeerako nabeera live
Will Smith tomulaba eye mulaba kaakati lwaki mwe mugamba omuntu kati TikTok bagamba yani ani alina ogibeerako yabazolo mwekka nzenda abantu babeera ku TikTok nze nyina abantu abangamba nudini nkulaba ku TikTok tova ku TikTok n'omugamba wali wagiŋŋaana obaddemu wano omukutugu oliaga nudini obeera nnyo ku TikTok n'omubuuza obeere wakali wali wagiŋŋaana ekyo kimu ekyokubiri TikTok obeerako na data kituufu ate alina data tosobola kubeerako ku TikTok ekyo kimu ekyokubiri nze na TikTok yansembereza abantu bange abali mu nsi z'ebweru nze nyina abantu e Canada nyina abantu e US nyina abantu mu Europe nyina abantu mu Africa other and some countries in these parts of Asia okakasa nti TikTok y'amaanyi gyendi n'abantu abagira omanyi nti waliwo omukulu yalese n'ekirowoozo bangulire emmotoka nabaddeko wabaddeko ng'olaba ne bagaa nudini ono ambye bwati yagambye abantu abanyumirwa ebintu byokola twesondemu yadayagala gula primo kawundo baagala gula kawundo yandisoose n'aleeta ezo omanyi bakyamuukiriza abo bazisonze balinawo milioni 10 n'ezi bazikuwe kiri kirabo tokola mu lulu ani azirina wali azirina yazikulazeeko baziwereza babadde bazitera ku simu yange nemala nenziwereza ku yooli azikuŋŋaanye tuwe ku bukakafu kubana wetuli bafandemo naaliwa nayinza okwagala okugattako nedda kati kolabo kankusampulengeko nkulaga ekigambo wave awo kyenjagala njagala kulaga abantu nti abantu baweereza ssente kyenjagala wakati wano bantu bobaweereza